Hans Pro Live agemanya gange kunjala tumalirize. Ekiddako bakufulumiza essomero bakufulumiza class bakufulumiza lumu n'essomero bwe bakufulumiza class ne bakulekaawo. Ndi bangambye mbwe ebisaanyizo tebinsobozesa kusoma Makerere University. Mba nina kufuna ng'obawala kale nga primary nga kyate nga nze olwedde nakola ki nabimala kati so byonna biri wamu awo era byonna kuba era ekibiira wagezeeko mu office kuba kati abaire ogendako mu office obuuze obagambe nti obaye mwampa wano wagisa apology nti kati lwaki ate bangobayo ate nga bayise n'asikaali olwo biba bikyagenzeemu ogenda mugonzi okitegeera so kakati embeera era kakati essaawa eno Maama Fina era gwe nasookeddeko okubira kuba yampa omukisa yangamba londa wonna w'owulira w'oyagala okusomera nze nkusasulire osome nange ne nnonda Makerere nali nonze Kyambogo naye olw'olugendo nti nsula Makindi okutuuka eri wala Jinja Road jjaamu ekitegeera ne ngamba katwale Makerere naye sitaani n'abanga bw'atyo bwe yakoze naye era Calvin Kayanja ye ne bwe nfa kati era baligamba Makerere drop out yasomayo essaawa emu ne bamufulumyayo. Essaawa yaweze ng'oli mu ssomero yabadde tennawera watuddeko mu kiraasi ewulikika etya muganda wange bwegeraageranyisa n'eyaffe abaana bali eri leka n'okuleka Makerere kikemo si ssomero kikemo era ziri empiza ekkata kikyali kituuza eri kirala mukunya kati Maama Fina ono wayogedde naye mwanyumiza mboozi kira mwanyumiza bbanga ki nakubye yakutte essimu nakubye ye nga teyitamu nenkubira waliwo omuntu omulala gwempita gwenjogera naye in case waba mami ali busy nangamba mami ali mu nnyonyi ali mu bbanga so mami tannabalandye nga wano mu Uganda naye era katusabe Katonda akomewo naye nga kati tukakye manyi ojja kuddayo omukunjo n'omusajja w'amaanyi naye King Shiba onaamulekera ani nategedde wane Makindi wayinza obba kumpi naye yabeerako ku kampasi oyinza ottabukamukko olw'olumu mbeera ya geto ogimanyi nkunya ogenda opangise wali ositeero onaabanga ova eno King Shiba ogenda mulekera King Shiba oba anaasoma akayaaji gasami ge Uganda Sami ndabira ddala nga oba omutadde mu kyangala agaya ategamu Sami n'amanya nti ntandise Makerere okusoma asooba n'akomawo e Uganda ng'ensonga eyo yemukomezaawo naye kakati tugenda kukola tutya kubanga na King Shiba nali njagala asome lwakuba nti kale era n'ebya King Shiba nabyo bikyabuzaabuzaamu ng'ebya Shiba agamba yamala siniya 4 maama we agamba yamala siniya 2 jjajja agamba kale kwegamba jjajja naye alina byagamba kati ekituufu tukyakinoonya kuba tulina okukitegeera tumala okukitegeera then tulabe waawatandikira oba kuba tuyinza n'okuddawo era newaba yatugamba nti yamala siniya 6 alina naye kubeera kasozi ng'era naye alina kubeera Makerere awo oba eba ekyali Makerere naye nga kati yosazeewo ogira omulekanga Makindi yaŋŋamba twetwogeramu awo nangamba tayinza kundeka genda nze kajjanga kumperekera naye ngamba sikirinaako ttabu problem kabako gyagamba anaza problem oli problem kati wemuteka Makerere ebeeguddemu olunabe balina bino ebyokwekalakaasa mwana ttu emmwanyi gy'oweesiga tebaamu mulamwa ate gy'oteesiga ne gubaamu mwana ttu tuyinza okukola ebigezo ne tusinga ate ne bemwesiga ne tudda nga tulina first degree wakisobokera ddala tusobola nno okusoma bulungi nnyo omanye ebintu bino ng'era woolaba nti tuzze ne tukuba endongo yaffe waliwo n'abasooka otuzalawa bayimba biki okitegeera be babuuza bayimba biki kati endongo balinnya n'ennyonyi ne bagenda okukuba ne bajjuza n'okusinga abo abalina bye bayimba ennyo okitegeera
kale ebyo byensi mwana byo bizibu sayansi w'ensi Katonda yamanye engeri gyakola gyatuvugamu ekitegeera kati oyinza olabira awo ssebo nga tutuuse e Makerere awo nga kitabuse no kizaamu ne kitabuka nga ffe ssebo wali eri ffe twebuuzibwako mathematics embala awo nga tusaza nga ffe baakasazo era nze nkyewulira kubanga jjukira nina n'abantu benina okupuruvinga for the Luwongo tiwenave olwasooka olinnya ewa Mama Fiina baga Mukunja kaalinnya ewa Mama Fiina oyo agenze ne bampa n'ebyokulabirako gundi yagendayo yagwa ddalu gundi nakola abali successful bo tebaboogerako ekitegeera ensi enoonya nnyo oyo yakola ki ate ayitawo kati mwana nga ate nga njagala njanyo like mbe living testimonial ng'omuntu wantunulako alabira mwana ekitegeera nga ne Mama Fiina neenyumirizaamu Mama Fiina ebintu biba bibiri bagawa kasita omusisinkana vote ku bibiri oteekwa obuuka n'ekimu omukisa oba ekisiraani bw'otamuggyako mukisa omuggyako ekisira ekikolimo oba essiraani kati njagala okubeera mu abo w'omukwata obubi w'omeesinga apu naye olina enteekateeka eziddayo era wakweka ku masimu okulaba nga ensonga tisogiggusa twakubyeko ku ssimu waliwo omukyala yatuyambako okukola apology we twali tusaba n'agamba we baadde beetegereza ebigundu we twagijjuza kati waliwo awantu awo baateeka akagambo sex okwegadanga kati ng'eno mu maaso waliwo mmale eno nga waliyo femmale kati nze nalowooza tugende maaso bakisoma batya male male eno ng'eriyo femmale bitegeeza ki kati nze omukazi gwe nabuuza ne bamubuuza kano kategeeza ki nagamba kano kategeeza abakazi kano kategeeza abasajja kakati ne ndowooza kano engeri ke kaali okwegadanga kano sekisi saakamubuuza kuba ko nali nkamanyi kati nze ne ntikinga wano ku femmale nga manyi baba babuuza weegadangako oba weegadanga naani kati nga manyi baba batukema balawo oba oli ebisiyaga nti wojjuza wano mmale kuba namubuuza naga wano baba basajja kati nze ne ntikinga wano ku bakazi kati yaŋŋambye baadde bakebera mu bye twajjuzayo ebimu ku byaleeta obuzibu naye kabagezeeko balabe bwe waba bakatereezezza tujja kuddayo tusome kati Makerere watera okubaawo okwekalakaasa Mukunja ebintu ebyo ogenda byewalanga otya oba naawe oli musajja wansasagge gye kanaakubira ng'ogamba tusimbudde embalaasi tugende mu maaso kwali ebimu abaana nzina mikwano gyange bangi babadde Makerere nebyo ebimu ku bye banyumirwayo twekalakaasa ku luno ebituwe biti nze siri muntu wa buvuyo just mpozi nga teri kalulu kaabwe kaggwanga temubadde mukwekalakaasa kizibu nnyo akalulu k'e Makerere ogulu waali butera obbaamu ssebo ensasagge naye nga Mukunja Mukunja gwe mmanyi tubaze nti yeesimbyewo kubanga olina okugenda kukuwa Girudi kujjako nga ffe tukikwagaliza Girudi abana bisaanyizo ki Girudi ekyomanyi ekiringa ekikulu oba mwaka gwa 2 nze nali nsabye diguli ne myaka 3 akiza mu gwokubiri oba n'ogusembayo osooka okuba nga okikwasaganya kalakaasa onaakwewala otya nze siri nnyo nga tolina kubeera ku sayidi y'abantu nti abantu bagambye kati tugenda wali nze siri nnyo muntu kakati n'ekifo tebannakituwa tutandike okulowooza tebannakuwa mmere olowooza ogenda kulya bifi nga n'emmere yennyini tonnagirabako tomanyi banogikuwa banaagikuwa kitegeera tukyali mu kusabirira Allah w'obuyinza ayambe Makerere munzikirize njije nsome bannange kubanga bwe mugaana kasente ate kabadde kajja nakuddayo era mami yazirina sente mami yazirina bagaana akasente olwedde weekali munzikirize nsome kubanga bwe munteeka ku puleesa mbw ate leeta ebipapula leeta empapula ebigenda ossoma oba nze ngenda osoma kitegedde kase nabalaze ebifaananyi nti yo senior 6 nagituula ebifaananyi biragira ddala ekitegeera
watula senior 6 ate ba obbi bange ne ba ogizi bange bakwane ba ogizi ba bafumbirwa ba ogi kwana jange benasoma nabo kyekyo yebuzibu era ebimu byenda mu bulamu osomera ku masomero naye nga bakutuma ba obbi bo ngoti mchano baso nga mnasoma naye baka katula asajja nga ba kamiliyoni ba bebe kulu bambuza ba obbi asoga Juliana Big Eye Gravity we bali awo Segera Spice Diana kakati Segera Muhammad kitegeera nga bantu bagamba olina wo balengerako nti oli wuli yafuuka England oli yafuuka Jana ekitegeera jana kategeera naye kakati munnamawulire naye kakati nze onoonya ba obbi ne ba ogi nga bakunoonyeza mu bifaananyi okomabala bako mu bifaananyi bye watuwadde naye ninayo benninayo waliwo ali e South Africa abali e South Africa waliwo abali eddo bamagi oba baliwa mulimu abaakabi nno gye bali ssebo ninayo waliwo RC5 webuye district Kanabi okuba yanoonyesa akalulu n'atampa ssente ne mugamba wakafa ate ebbanja terivunda jasikatize oyo nemba nga siri kyaliwe lwaki onoonyesa akalulu mu musana n'otansasula ate ng'oyo ofuna kitegeera yawangula kali ke yasooka yakagwa deni akaddako n'akalya gyali eyo yafuga yabakalakatamu ebuyekwe mukuja tumalirize abantu tubasiibule banange mbalamusiza nnyo njagala okubasiibulako bampita omukunji atasera Makerere drop out yasomye essaawa emu kubeera kati kayingidde ne wenfeera bakateekako omugenzi yasomako Makerere essaawa emu ne bamugobayo ebisaanyizo nga naye kennyini tabitegedde naye nga yamanyi abirina era kati ndi muyize eyasomako Makerere n'engobwayo essaawa eno drop out Makerere ja nakakatibwa kaba keeyongedde ku mulambo era wali mu byafaayo bye tukateekako ku ntaana ku biology ku biography kabeerako banaye mbagala nnyo bampita omukunji ataserawo Taganjano Ame Makindye tuli mu kkubo tujja no marawe ani yakugamba shibo nkyawe bwotyo ondeka osamya twali bale mwebala abakoze challenge mu nnyimba zaffe ez'empya beat ne music omulala gyali alisigala maama n'ebirala I loving you so much. God bless. Thank you mikwano gyange. Until next time, bye bye.